amanya n'eddoboozi bampita Lwatibumenya era nga nsinzidde wano Nakulabye. Nze Nabulya Mebo. Amanya agange nze Sharif Kaiza. Ese. Banyagadde otuwulira mu mbeera nga gonvuka. Wabula nga nze nkugambira wano katolooza olaba nze nkugamba nti embeera si nnungi nnyo ate si mbi nnyo ate nga tulina tusobola okwekwatakwatako ne mukadde waffe nga wotulaba. Naye ate kati munnalowooza abatalina kye bakwatako babeera batya. So embeera we njogerera si nnungi naye nga ate tusobola okubeerawo mu kubonaabona okw'ekitalo sigamba mbu tuli bulungi. Yes sir. Kyembuuza. Yes sir. Bavubuka bangi abali bataayaaya. Yes sir. Naye nga gonvuka watandika otya okwagala okukola? Okwagala okukola ekyo tekiri mu kutandikirawo kyagalira. Wabula omuntu oteekeddwa okumanya nti bateekeddwa okukola, omuntu yenna ateekeddwa okukola. Yes sir. Wafa abavubuka abasinga babeera mu bikoosi nnyo bavubuka nga bakozesa zengamu. Kyo kituufu. Omuntu asobola okuba n'amaanyi agasobola okuba omuntu n'amuggyako bbaaga. Naye kisinzira bakukulizaawo wakula otya ani yakukuza. Munnaye ffe gye twakulira embeera teyali bwetyo, tetwakuzibwa nga batugamba nti oba tolina ssente mu nsawo genda okwate omuntu omukuba ennyondo omuggyeko ky'alina munnaaye. Wafa ebiseera ebisinga obanga otunuulidde mu mboozi ez'awange batanye ekigambo Nakulabye. Yes sir. Bagamba Nakulabye basinga okuvaayo ababi ddala ekifo kye bayita ekiyaayi. Yes sir. Nga gwekyogerako kati abantu ku Nakulabye engeri gye bamwogerako basobola okuba nga boogera kituufu naye kati nze nga nze abeera Nakulabye sinza kubaako na idea ku ekyo lwakuba nti nze siri mu kyo by then singa mbadde mu bbo osanga nabadde nsobola okumanya amazima nti ekyo kiriwo ekito naye munnaye nze embeera ne mukadde wange otulaba. Yes sir. mukadde osogerako okigenga Mbeera gye nkyogerako mbeera n'abaana bange bano. Ne tubeeraawo nga tubeera mu mbeera ne tubeerawo naye embeera si nnungi. Ne tubeerawo nabakwatako tufumbe mpolampola akatogo tufune ekyokulya. Ne tubeeraawo n'amaseppiki ne tugeeyazika ate n'abatusasuza batusasuza ssente nnyingi gye tweyazika. Kati mba twagalayoko ku buyambi. Kyembuuza babazaala bajja sitole bulina bwe bajja nga gw'omuntu oba kizibu nnyo okusanga omuntu yenna ng'ajjayo abavubuka nga bano. Abavubuka nze mbazaala naye saagala babeere nga bataayaaya. Nze mbazaala ate akasente nga katono. Kwegamba mba njagala ne babeeraawo nga tukwasaganya akalimu ako bwe tufuna atuyambako tuba twagala ne batuyambako. Kuba nange sobola kwemalirira nzekka. Wakuba abasinga abaana abamu babeera ne bammaama waabwe tebawuliriza tebakola ki ebiseera ebisinga balakokula byawo tani abavubuka ngo nga bo bwe batuuka okukula babalowooza nti ensi baba bagimazeeyo. Era abasinga kye balowooza naye bano mbakutteko mpolampola waliwo ne bannaabwe abataliiwo. Era nabo bawuliriza era batuula bulungi awo ne bawuliriza kye mbagamba ne bagamba tukole ne mbagamba tukole wano tujja okujja ekyokulya leero. Ne baguma oba tufunye akatini ke tufuna ke tulya naye ng'embeera yo si nnungi. Ye nanjagadde maama ombeko engeri gy'osobola okuvaamu emboozi eyo ekintu bakitandika otya gwe nga ggwemu. Kwegamba nali ndi awo nga nina akalimu kenkolakolawo awo akatono nga nduka ku bukeeka awo ne ndowooza awo ne ŋŋamba naye bwe ntandikawo muwogo ono tebasobola kumulya. Kati nava ŋŋenda ebukya ne ŋŋamba ka ŋŋende ne nkwata 2,000 ne ŋŋenda ne ngula ebijanjaalo ne nkwata ne 2,000 ne ngula muwogo. Kiyinza kugamba nanjagadde obeeko engeri gy'osobola engeri wakitandika ng'ova kati gezinagamba nava mu kyalo nenzira nanti
kati awo nenjija nenkola ki nentandika akatogo ako olwaliwo nambuuza nti banaagirya neŋŋamba munnaye nja kukwata mpola mpola ndabe era natandikira ku muwogo wa 200 nentandika mpola mpola neŋŋamba abaana bange tukole tulabe nga tufuna ekyokulya nebampuliriza kati nentambula bwentyo mpola mpola nga mbeerawo n'abaana n'abalala tebaliiwo balina bwe bagenzeeko netubeera nga obulamu bwetyo bwe tubutambulira naye nga tubadde twagalayo obuyambi kuba kati webatuuse nabo njagala bafuneyo waakiri bwe babeera bakola bateekewo akaseppiki nabo batandike okukola naye nga wemugumaze mubanga kimamba akalimu kano nkaluddemu nkamazeemu emyaka nga 2 n'ekitundu kati nga gwe okafunyemu ki gyamaze amaze emyaka 2 oba kikyagaana ekyo nga kyo tekinnaba kulabikako bulungi lwa mbeera kati amaseppiki engeri mpola abatusasuza amaseppiki kati singa tuba tulina akaffe awo tuba tusobola okukola ki n'ogamba kati kali kooteeka eri kati kano kabeere wano ng'osobola okukateeka wano n'otereka naawe n'ofuna n'olaba kyojjamu okyogerako kigenga gwe baana bangi nga okubeera ne maama bo bakirabanga ekizibu tenza okubeera ne maama wange empulirira ddala ate essanyu erisinga kuba kyekitundu ekisinga okuba essanyu erisinga okuva ew'omutonzi okuba nga nze omutabani ku sayidi ye ekiriwo ye bizinensi yaffe eyakatogo maama gy'abadde abagamba aba gy'abadde ayogerako bizinensi eyo eyakatogo twatandika nayo mpola kuba nze mbadde ntera okubeerawo naye twatandika mpola mpola twava ewaffe ku kyalo aluka mpola mpola obukeeka nembutambuza navanga mu kutambuza obukeeka naŋŋamba tereka ku ssente yali 2019 nga bwe naviira mu ssomero covid we yajjira tandika okwetetekanya ng'abantu tubeerawo nga tutambuza bizinensi zaffe naye embeera yatukalubiriramu nga tutandika embeera yatukalubiriramu etya maama wange ono yali mukyala kale yali mukyala munaku lwa kale kitwale bwetutyo nga talina busobozi bumala aneseppiki zetufumbamu akatogo tuzeeyazika naye kati tulinawo ezo ennene zetusobola okufumbiramu nga zimala abantu kale abakasitoma baffe betulinawo kati nanjagadde okumanya like mwenga mwenye gyemukolamu bizinesi yammwe mwagitandika muba musaplayinga muba mufumba kyamisana kyagulo kyakyawulibakyo oba tutandika okusaplayinga ssaawa 12 ez'olweggulo netunyuka ssaawa nga 4 ez'ekiro kitegeeza mba mukola kawungeezi tukola kawungeezi olw'emirimu egibeerawo ku makya eseewo kikyokulya ekirala ng'oggyeko ekyo oba just bipakooba oyabako manyiku ekyo nze nga nze omuvubuka nasalawo ndowooze nti omuntu tabeerawo nga talina kyasobola kukola mu mutwe gwe neŋŋenda nsome waliwo pulezidenti waffe ekitongole kyeyateekawo pulezidenti Museveni kya skilling neŋŋenda nsome era nsoma koosi ya embroidery eseewo embroidery eseewo asefotosewa obudde buno tunaatera okumaliriza emisomo gyaffe era pulezidenti Museveni tumwebaza nnyo olw'ekitongole ekyo kyeyateekawo zibunya okusanga abavubuka nga mmwe ate otukira okusoma akabasinga bonna ebiseera ebisinga babimanyire okwokulya ozi babiyita mmera nze nasalawo okuba nga nkimanyi gubeera mutima gwa muntu okola ekyo ekibeera ekitagasa mu mubiri gwe oba bulamu bwo nze nensalawo obudde bwange obulwa maama wange obeera ku ssomero eyo kyokka
kyokka. Okyasoma? Ssebo. Omala senior 6 oba just you blessed n'ogenda mu course? Olw'embeera nakoma mu senior 2. Senior 2. Olw'embeera maama wange gye yali alimu obudde obwo muzeeyi waffe yazaawa. Ssebo. Nensalawo ngende mu course eya President Museveni ntandika okubeera nga ntegeera ate eby'omutwe. Ssebo. Kati kyembuuza like gwe nga gwe obuuka kikyoyagala okukola ogeeko ekyo? Nze njagala kubeera nga ba designer, njagala kubeera nga kwambaza kale baserebu bayimbi basobola otunga ebyambalo eby'omulembe. Ssebo. Bawe budde buno kyekintu kyensomerera okubeera. Abayimbi bangi be neegomba Ssebo. Neegomba okwambaza abayimbi nga bakamiiri bali abanene babebe kulu babobi. What's your similar what this program has been like fashion design? Ate obusobozi nali sibulina bulungi. Ensalawo ngende nsooka embeere nga nsobola okuyigirako eno ewa pulezidenti waffe yali yategeka. Ssebo. Omukulu nga tuddayo emabega Ssebo. nanjagadde tusobako kyoyogera kwakuba nga ggwe kuba nanjagadde nkyogere nti oba kwaga amazima gwali gonkanzemu nnyo Ntya mukama wange. abantu abasinga gwenga ggwe embeera z'olimu tekikkirizika gwenga ggwe osookuba ngaoterere oba waliko nogamba waayo Onnaye olaba nagambye nga bwe nagambye mu kusooka nti nyinza okulabikiranga oba nfuna bulungi nyinza okulabikiranga ng'oyo gwe gwomanyi nti mubi naye munnaye nze wadde waffe eno mu famire gye tubeera nyinza okubeerako ntya genda olona amata. Kati nze okusinziira nga wondaba mbeera yenfaananya nga bwenfaanana. Sigamba nti nina kye naabaddeko oba naabaddeko mu kubiwa obutayimba. What do you mean? Gwasinze? Yeah, it's my nature. Yeah. Wetu wenfaanana sigamba mbu oba naliko omuntu omulala then nekyusa by identity. Naye nga nina kyendi munnaye. Era kati nange mu byendi mwe muli music munnaye. Just nyinza okugamba nti music yanfuula wekiti. Yes, Ssebo. Ndi muyimbi Ssebo era njagala kuyisaawo kalanga kano eri mu buli munnayuganda eri andaba nti ndi muyimbi munnaye era nsobola okuyimba ate n'ekirala nsobola okuwandiika ndi writer era yembeera eno gyondabamu. Yes, Ssebo. Yes, Ssebo. Amannya ag'obuyimbi bampita Venom NB. Venom NB. Yes, Ssebo. Yes, Ssebo. Tewali yadda ntaasa era nga wegambye nti embeera gye tulimu wano ne mukadde waffe nga wetulaba kyendowooza muli nti naawe ali eyo otulaba osobola okugezaako okumanya nti mukadde waffe aba tasobola gezaako okukwasaganya music ayambeko kwoli omulala ate si nze nzekka nga wegambye tuli baana bangi so tasobola kufa ku nze olw'okuba alina kalya music. Yes, sir. Ma'am, nanyagadde okukyogerera ku bya omwana nga ye already nga yayagala kubya music naye ayagala kubya music kati kutubeerako kigenda omwana oyo ayagala nnyo ebya music naye mu kwagala ebya music nange seesobola nga nze omuzadde naye nga ye mu bulamu bwe kyawulira kyasinga okwagala era ajja nangamba maama njagala kino naye nga sisobola ate bizinesi gye tukola tesobola kuvaamu nti sente zisobola kukola music we gwayagala era tukola
enkya ne tutakola. Kati ate gwe nali munnange nali nandibadde ngamba nkwasaganyizaako eyavaako n'abandekera. Kati awo sina gwe nyinza kugamba nti jangu nkwasaganyizeeko. Tuleka kati bannayuganda abatwale basobola otuyambako kuba leero bijjige. Kati ng'eno bizinesi gy'olina nga ggwe okyogerako ki nga kugamba nti oba nsobola okukola kino ne mbaako kyenfuna oba nakyo kituuka ne kigaana? Bizinensi eyo giraba tukola naye efunako katono, leero okola enkya ne bigaana, mubamu akatuuka ku kkubo, ate kesise bayiribya, bino biyiise, kati nga naawe tolina kyogenda kuwa baana. Ate ng'ono akusaba kino, ono akusaba kino. Kati naawe ng'omuntu n'owulira ng'obulamu buggwawo. Oba bakusanye ku puleesa? Baba banteeka ku puleesa n'olowooza abaana ono akugamba kino, ono akugamba kino. N'ogamba kati nkoze ntya, n'otuula n'olowoolereza n'otuula ng'omuntu. Ng'ate naawe tolina woogenda kukola ki? N'otunuulira wafumbye byasigaddewo. N'ogamba ate nannyini sepiki kati tugenda musasuza ki? Tubeera bwe tutyo. Owaaye okyogerako ki nga maama nga maama oli agamba musanye ku puleesa? Maama ye ekya pressure kale nga omanyi abaana beetaaga okubeerawo ku sayidi ya maama. Era tetwasalawo maama tekukyamuteeka ku pressure kati obudde bwe tulimu. Tumuteeka ku pressure emumalako kale negenda. Kiki oyagala okukola gwe nga maama wo kale nga gwe otwanyagadde omutulanyingira wakasooka ogambye mbolina byonna okusoma ebitongole? Ekyokusoma nga kiri bbali naye maama wange mweno bizinesi gye tukola nandyagadde singa tufunye obusobozi. Maama wange bizinesi eyo nekulaakulana netweyongerako mu maaso awo. Maama wange n'akyusaamu ku mbeera kuba lyessanyu lyenjagala asooka okufuna. N'asanyukako ku mutima gwe kuba kuva nze kyantandika kukula tegeera maama wange mulaba mu mbeera eno bweti gye tulimu tetukyukangako. Njagala essanyu lye lisooke lisembere ku mutima. Segeza mukolera mu mbeera? Wano wennyini tufumbirawo bufumbiri. Tukolera wali ku kkubo. Tukolera awo kweriyooti. Bwe tukidda mu kiyaayo. Ate wano segeza wano we mubeera? Wano tusula we tupangisa. Owaaye kiki wanyagadde obeko kwanyagadde okwogera kati singa kugamba kati obanga maama nanyagadde bamutumire byanasobola okukola tobanya naffe kiyinza okwako gyetukola okyogerako kikawo? Nze nandisabye abatulaba oba abatulaba n'abatuwuliriza, nandisabye maama wange omuyongeramu sapooti okugaziya mu kintu kino eno nga bamuyambanga okumufunira ng'ekifo ekiri seefu, okufuna ebintu ebyetaagisa mu kukola akatogo kaffe, nasobola okufuna obulungi ssente ate zisobola okubeezaawo nze n'ebyenjagala okubeera nga nfuna. Okyogerako kikwakuba gwe nga gweganya ebintu bya miziki mukadiye nga isooka talina ssente talina wabijja so kitalekamu. Ekyendowooza muli ssebo, singa omuzza Kisaye n'avuddeyo n'ajja atutaasa mweno family n'akwata ebikozesebwa katugeze nga ekifo amasepiti gano kuba twetaaga amasepiti ne kapito kuba yetaliwo. Ekyendowooza muli nti singa maaza aba afunye wasobola okukolera nga wagazi asobola okubeera nga atunda ako akatogo ne kavaamu ssente zensobola otwala mu studio n'endikodinga oluyimba mukama wange. Yesebo kyembadde nsaba okututaasa. Kati wakolodde oyagala bya muziki era nabanga bongedde mu kiki wanyagadde kati nga maama kiki oyagala okubanga osobola okuba nga olinamu mu kintu nga kino
ya bizinesi akoledde asaabasinga okulakola ekintu singa kitambula bulungi nekyo kyosomuyamba wakano naye kyekimu kyayiridde nakayo ebintu ebyakuba bitambula bulungi okyogeraku kino Kyeŋŋamba singa mba nga ndi wagazi nenfuna abantu abagazi ne bamugambira saba nkwatiddeko nenfuna abagazi nenfuna ekifo ekisobola nga nsobola okutuuzaamu ebintu byange ne bannyongeramu ne ku kapitaawo byonna awo ne bannyongeramu ne ku bintu bwe bati amasepiki ne ku ssente katono ekifo ndi wafunda wewe ndi wafunda emmere eyo n'oba kuba kulunda okwo nako nsobola nga ndi mu kafo akagazi n'okulunda okwo n'emmere kulunda okwo emmere eyo okimaliriza kikyowanyagadde obikokyekyokolera kubanga osaba obuyambi kyosa okuyamba njagala bannyambeko ku baana bano sobole okufuna ku ssente ezisobola obbatambuza buli omu kyawulira kyayagala naye ate buli omu akyagala naye ate nze sirina busobozi ono ayagala okusoma n'ono ayagala myuziki we ate n'abalala weebali kati ate nga nze sirina busobozi abandaba ebyo mbadde nsaba bannyambe bankwatireko nsobole okubayimirizaawo baleme kutaayaayanga bano abalala bwe bataayaaya ate saagala mpulire nti baabasse oba babbye abantu babattanga naye kati bano mbakuumirawo ewaka ne babeerawo ne batataayaaya era ono bw'agenda ku myuziki we akomawo nadda ewaka n'ankwatirako n'ono bw'agenda okusoma n'akomawo nadda n'ankwatirako ne mbakuumira awo n'abalala nabo bwe badda nga nabo bankwatirako nga bavudde mu kusoma naye era nga seemalirira nadde nsaba ku buyambi obubaka bwange obusemba nsaba bannansi yonna gye muli abandaba nsaba kunsitula mu kino ekintu kye mbadde nsomerera okubanga sikirekayo mabega nsaba maama wange bamwongeremu ku byabadde talina oba ku byabadde bimukalubirira okufuna mu bizinensi ye awo butalekeka mami wabanga amaze okufuna ekyo nga bamutaasizza nange omuzira kisaba abanga ali asobola okupromotinga music nange wendi sobola okuwimba n'okuwandiika esewo